nji nedda. So abaana tubayigiriza eddiini, tubateekemu okukkiriza mu Katonda. Eggwanga kati twetaaga omulembe omupya guno mufu. Abasajja abakulu ne badda mu palamenti okulwana ne bakubagana ebigwo. Engero z'Abaganda kati zituuse okukyuka. Wano Abaganda baga nti omukulu tasobya, si bwe tugamba? Kati omuntu akubye munne ekikone mu palamenti ebyo biba bikyakola amakulu. Ti omukulu tasobya. Abakulu tutandika obbagambako. Mwawulidde mutabani wa Chameleone. Abakulu bwe muneeyisa obubi, tugenda abaana mutandika okugamba ku bakulu, baba beesittaza mubagambeko. Kati ebintu bikyuse ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'okola ki? Abavubuka temukkiriza abantu bakulu kuba misiriidinga. Batandise okulwanira mu palamenti mubagambe, oba bibalemye mutuule wansi. Kakati oyo aba akuyigiriza ki? Omuzadde wakugamba genda obbe, genda mu ssabo, ng'oga nti omukulu tasobya, nga naawe ogoberera, tolina bwongo. Ebintu ebimu muteekwa obbigaana yadde abakulu be babyogedde. Singa olaba ng'omuntu ayogera ebintu eby'ekisiru, eby'obubbi ebitakuzimba, togoberera. Katikkiro yagambye abavubuka, mulowooze emirundi egiwerako nga temunnaba kubaako kye mukola. Kubanga abantu abakulu batandise okwenoonyeza ebyabwe. Tebalowooza ku generation ey'enkya eneebeera etya. Bamaze okwonoona ebiseera ebyabwe, ate kati boonona n'ebya generation ento. Abantu bamanyira okufuna ebyobwereere, ne balowooza nti ne generation ezinaddawo zigenda kubanga zirembeka bulembesa ngalo. Kati temuteekwa kukkiriza bintu bifaanana ng'ebyo. Tewali agenda kukuwa bintu bya bwereere nga tobikoleredde. Nedda. Ekyokubiri, Paapa yagamba tuzimbe amaka nga essomero ery'empisa ennungi erisookerwako. Build the families as the first school of values. Amaka gabeere essomero ery'empisa ennungi. Abazadde tuyigize abaana empisa ez'omu bantu. Tuyigize abaana values, ebintu eby'omuwendo. Abaana tubayigiriza okubeera ab'amazima. Abaana tubayigiriza okubeera abantu balamu. Abaana tubayigiriza okussa ekitiibwa mu bantu abalala. Abaana tubayigirize nti omuntu tabba. Abaana tubayigirize nti omuntu alimu amagezi tawemula. Omuntu tayambala nkunamyo. Omuntu tavuma munne. Omuntu talwana atyo. Kati ebyo nabyo bitulemye okuyigiriza abaana. Yate tunaabibayigiriza tutya? Waliwo omusajja omu yawasa mukazi we nga bonna bakola ku petrol station. Omukyala ng'akola ku petrol station emu, n'omwami ng'akola ku ndala. Bwe baakomangawo ekyeggulo nga batudde, omukyala yasookanga okunyumya nga bw'akubye empewo. N'anyumiza omwami we sente z'aleese. Omwami naye n'anyumya z'aleese ng'akuba empewo, omwana waabwe atudde awo. Omukyala n'agamba nti naye leero nsinze enkya nze nja okukusinga. Kati omwana agenda kukola ki? Ebyo bye mubeeramu kati. N'onyumya nga bwe wabbye, n'omukyala n'anyumya nga bwe yabbye mu maaso g'omwana. Kakati omwana agenda kukula ng'amanyi nti okubba kirungi. Akaana kagenda ku ssomero erimu mu first term ne kabba ebiteeteeyi 5. Bwe kakomawo maama waako n'akeebaza nnyo, n'akagulira n'engatto. Etaamu ey'okusatu ne kabba ebiteeteeyi 10, n'aga nti akaliba akendo okalabira ku mukonda. Banno bonna gwe obasinze. Etaamu ey'okusatu kabba ebiteeteeyi 15 ne kasiba n'engatto za banne n'amasuuka. Omwana buli lwabba maama amwebaza bwebaza. Yamugamba nti oyiiya nnyo, tutwalireko ne banna abali mu kyalo. Kaakati n'olaba oyo naye muzadde. Katonda yamuwa azadde abaana ebyo byabawa. Twegendereze bannange.
Katonda atuwadde ekirabo ky'abaana bano balungi nnyo. Munaabuuza bati abaana bonna babeera bagezi, naye ky'oteeka ku bwongo bwe kyagenda nakyo. Waliwo abantu abamu bwe nasomedde abantu nga basonda ssente. Kati omuntu omu yaleese yasuddemu emitwalo 5 n'alondamu emitwalo 2. Kati akaana akamubaddeko wano ne kasulamu 5 ne kalondamu omutwalo. Ye omwana yategedde nti gwe ozuleeta osuulamu ati n'okola ki? N'olondamu z'oyagala. Oyo omwana saamunenyeza naye nasimuggyeko. Naye saamunenyeza kubanga yalabye nti abakulu kye bakola n'abato kye bakola ki? Awo nno mwegendereze ebintu bye mukola bannange. Mwegendereze ebintu bye mukola nga muli mu maka gammwe. Gwe mulembe ogusiiwuusa empisa kati. Kubanga abantu akola ebintu byonna nga tebataddeemu buvunaanyizibwa. Abantu ne bakozesa obukambo bw'ekika ekyawaggulu. Gye mwawulidde bonna nga bavumirira omusajja gwe baakubye essasi. Omuntu ali mu jjaamu ogamba otya nti muveeyo ffe tuyitawo, gwe tosobola kugumiikirizaako. Kati ebyo byonna tubiyigira waka obugumiikiriza. Omusajja yakubye oli essasi, gwe baakubye essasi alina mukyala we, alina abaana baalabirira. Kati weebuuza nti oyo ali mu kkubo gwe mwerulira ekkubo ye yakula atya? Bannange, oba oyagala okugenda mangu lwaki tokeera? Nze ntera kuwummulira mu California. Abayo bawa emisolo. Enguudo zaayo toyinza kusanga bantu ba harassing kubanga bakwata emisolo ne bakola enguudo, endala ziyita wansi, endala ziyita waggulu. Waliwo z'otulina kuyitako okuggyako nga mulimu abantu 2 n'okweyongerayo. Kati mwe basseba baagala obbaviiraviira mukole enguudo ng'ezo. Ffe ky'okukwata ssente n'ogenda mu kyalo ewammwe eri n'ozimbayo oguyumba gw'otasula namu n'okola ne kakoolaasi. Ssente zaffe muzireke zikole enguudo wano. Mwekolere ezammwe musobole okutambula mangu nga bwe mwagala. Abantu be baviira abamu tebawana misolo. Ffe abawa emisolo ffe tuvaayo. Naye nze nakula balala nze sibaviira. Waliwo eyankubira engoma ejwi natunulira mutunuulire. Nze ninnya ebifunvu kubanga gwogenda mangu. No. Mulekeraawo okujooga abantu. Ate ndowooza gavumenti gyetutegeeze ani gwe tulina okuviira. Sebo buli ataddemu akagombe ne bamuviira abalala bazze kuyisa bivulu ku kkubo. Naye empisa embi eziri mu basajja abo ziva waka. Tebaabayigiriza bugumiikiriza. So nga tuzze okubatiza abaana baffe abooluganda baagalwa. Abaana tubasigemu empisa ennungi ez'eddiini mu maka gaffe nga bazirabira mu bulamu bwaffe. Ate tubayigirize empisa ez'omu bantu, values and good morals. Bwe tunaakola bwe tutyo tujja kufuna omulembe ogulimu ensa. Omukama abeere nammwe. Kaakati tugenda kutandika okubatiza abaana abasomesa. Mutegeketeeke abantu nga bwe mwategese. Tuyimirire tuyimbe oluyimba lwa Mwoyo Omutuukirivu nga bwe bateekateeka. Tugenda kusitula abaana tubeere mu lukuubo erudda n'erudda.